Na assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Bakadde bange nga tugenda mu maaso ne ebibuuzo byaffe ebyatubuuziddwa wano. Waliwo omusiraamu bamuyita Hawa bintu Abdu Nasir yabuuzizza ku kigambo kyeyawulira nti musajja omu yajja n'afa, kakati rooko neeremeramu nga bwe yagambye, ne baleeta bakyala be omu ku omu nga bwe yeegatta naye okutuusa bwe yatuuka ku oyo gwe yali asinga okwagala, bwe yeegatta naye nti n'atereera ne bamukolako emikolo egyekolwa ku mufuna aziikibwa. Kati abuuza kadiya efaanana bwetyo singa ebeera egudde mu busiraamu, obusiraamu gitunuulira butya? Munnange ekisookera ddala ekikolwa ekyo kye baakola, oli ne bwabeera mukafiiri, kale nga mukafiiri naye ng'alimu ku magezi agabeera mu muntu, ekikolo ekifaanana bwe kityo tayinza kukikola. Bwabena batugamba nti azawuju wa zawuja qarabatuhuma laysat qarabatu nasabiyya innama hiya qarabatun sababiyyan, ay alqarabatu uktusibati bisababi nikahi wa qad inqata'at hadhihi bilmauti. Bagamba baulama bakadde bafa b'ebitiibwa nti omufumbo omusajja n'omufumbo omukyala enkwatagana yaabwe okubeera nti basobola okukwatagana okubeera awamu, laysat qarabatu nasabiyya, si nkwatagana ya lulyo nti ya luganda, innama hiya qarabatun sababiyya, wabula nkwatagana ya nsonga, makulu waliwo ensonga eyabagatta. Ayi alqarabatu uktusibati bisababi annikahi, nkwatagana ng'ekyagireetawo yali ensonga ya bufumbo. Waqad inqata'at hadhihi bilmauti, kati enkwatagana eyo eba ekutuseewo n'okufa. Omusajja yenna bw'afa nga abadde alina omukyala, obufumbo bubeera bukomya. Omukyala yenna bw'afa nga abadde alina omusajja, obufumbo bubeera bukomya. Kakati omuntu okuddira omuntu omufu omulamu n'ogamba yegatte n'omufu, kiba kitegeeza mu mateeka g'obusiraamu nti oba omukozesa bwenzi. Kakati ekyo mu mateeka g'obusiraamu tekikkirizibwa kubanga obufumbo bubeera bwakutuusewo. Ekyokubiri, mubaamu nawu mina tazallul, mubaamu yani okukakkanya omukyalo ono, yani n'omutwala ng'ekintu ekiri awo. Naki tekisoboka kuddira mukyala muntu mulamu n'ogamba kumugatta namufu. Kakati munnange senga kadiya bweti erebeera biseewo, obuuza nti kikolwa kitya mu mateeka g'obusiraamu? Ekyokulabirako omuntu senga muganda waffe afa, tusaba Allah atuwe okufa okulungi, kati n'afa tugeze afiiridde mu nyumba abadde asulamu yekka kakati ne tutegeera ng'obudde buyise, tugeze okutuukawo nga munnaffe oyo yeefunyizza guno omukono gwefunyizza, kwegamba nga tujja kufuna obuzibu okumunaaza, okumuzinga obulungi ng'omusiraamu bw'alina okuzikibwa. Kyetukola ki? Tufuna amazzi ne tugenda nga bugumya ebiyungo bye insha Allah mpola mpola paka lubita ne byegolola, tusobola okubeera nga tumunaaza ne tumuzinga bulungi. N'olwekyo ekyo kyonna ekiba kituuse ku mufu nga tekisobola kutulemesa kubeera nga tumunaaza n'okumuzinga obulungi insha Allah ta'ala, tumuziika nga bw'abeera ali. Kati ekyo sikisuubira nti kiri mu ebyo ebisobola okutulemesa okuzinga munnaffe n'okumuziika, naye ng'eyo embeera ebeerwa mu bantu abalimu obutamanya era abatali mu ntegera ya buntu bulamu. Wallahu a'lamu. Era munnaffe oyo abuuza nti alina mukwano gwe alina olugoye yalwegomba, naye bw'amugamba amwazikemu takkiriza kumwazika. Kati olumu alabye taliiwo n'ayambalamuko n'asaaliramu esswala. Ibaada gy'abeera akoledde mu lugoye lwayambadde nga tafunye lukusa kuva bannannyiniro, era mu lwetya ibaada ye ebeera ntuufu, naye obeera okoze ekyonoono ekyokweyambisa ekintu kya munno nga takuwadde lukusa. N'olwekyo oba olina okumwetondera, naye nga ibaada yo ekyo tekiyingira mu bintu ebyonoona ibaada yo. Wallahu a'lamu. Mukadde waffe yabuuzizza nti waliwo obujulizi obutugaana okugula omuliro, waliwo obujulizi obutugaana okugula omuliro. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam nti almuslimuna shuraka'u fi thalathin fil ma'i wal kala'i wan nar. Ombaka yagamba nti abakkiriza basheyalinga beegattira ku bintu bisatu. Yagamba nti ekisooka fil ma'i, amazzi, wal kala'i, n'omuddo, wan nar, n'omuliro. Bagamba nti ma'ana al kala, ekitegeezebwa muddo gwe muddo allazi yumbitu fi, gwe muddo ogumera, tugeze nga bw'olaba kati mu lwere wafaawo ekifo ekitaliiko nannyini kyo, kakati
omuddo ogwo buli alina ensolo ye waddembe okujja n'aliisa ensolo yaawo ewatali agamba munne tutoliisa. ate amazzi ge tusheyalinga ge mazzi allazi yajiri fi lmawadi allati la takhtassu bi ahadin, amazzi ge tusheyalinga ge tulina okusheyalingira awamu ge mazzi nga tegaliiko nannyinigo nti luno oluzzi lwa gundi oba eno taapu ya gundi, wabula mazzi mugagulyawo nga boolaba Kiyira. Kati buli muntu waddembe okujja aseneka amazzi anywese ebbanga lyamala nga yeetaaze, watali muntu amugaana tonywa kubanga ogwo mugga tulina ogushalinga. Kigambibwa nti walmuradu binnaari, kigenderwa mu muliro alhijara allati ge mayinja allati tuudi annaara tuuri annaara, amayinja agakola ki kiyinza okuba kino nga ffe tetukimanyi naye nga wabaawo amayinja ndooza nga gabeerawo jjinja naye nga abantu baliyambisa ne bajjako omuliro. Kakati nekibeera nti nno kitegeezebwamu ekyo kyeyabuuza muganda waffe nti tulina okukitegeera nti omuliro gwonna kasita gubeeraawo nga teguliiko nnanyinigo wankomeredde, olwo buli muntu aba ayinako haqqi okujja okugweyambisaako. So temwerabira nti omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam yatugaana, ayina ebintu omubaka byeyatugaana okumma. Nabbi yatugaana okumma omuntu omuliro, bajjanaga nti mpa ku muliro muwe insha Allahu taala agende yeyambise. Muntu bwakusaba ku munnyo muwe agende yeyambise, bwakusaba ku mazzi muwe agende yeyambise. Obuntu ng'obwo tulina okuba nga tubusharinga ne bannaffe. Kakati omuntu yenna senga ateekawo omuliro awo, tugeze ng'ekibiriti kibalwa mu muliro, omuntu akiteeseteese bulungi, akitaddeko obwaka, akipaakize bulungi musosonkole. Kakati ekyo insha Allahu taala aba ayina okitunda olw'ensonga nti akitaddemu ensimbi. Amma omuliro ogubeera obubeezaawo nga teguliiko nanyinigo gali amayinja, ogwo gwo tetukkirizibwa kubanga tugutunda. Wallahu a'lam. Mukadde waffe era abuuza nti kikkirizibwa omuntu, kiramulwa kitya omuntu okubba amasanyalaze? Kibuuzo ekyo bakibuuza Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani, nakiwulirako mu fatawa ze ng'agamba tekikkirizibwa muntu kubba amasanyalaze olw'ensonga nti amasanyalaze ago abali abagakutuusako bagateekamu services, kuteekawo emiti, kuteekawo transformer, gakuuma okulaba nga wegali tegavaako. Kakati bwe bagamba nti buli muntu anaakozesanga amasanyalaze alina okusasula, oba olina okusasula olwa service amasanyalaze okutuukako. Ekiraba mu ngeri ndala buli lw'ogabba kiba kitegeeza ng'eri abalala abasasula oba ogenda kuyingira mu kubali azaamanya, ne kibeera ng'okubba amasanyalaze munnange muharram, tekikkirizibwa. Ono munnaffe abuuza nti wallahu a'lam, munnaffe abuuza nti kikkirizibwa okufuula rukuya omulimo n'okukuba ekitabo kifuula omulimo ng'oli yagufuula mulimo gwe. Ekisookera ddala bannange okuba ekitabo shiriki yennyini. Omuntu yenna akuba ekitabo n'oge muntu agenda ew'omukubi w'ekitabo, tewali njawulo wakati w'omulogo omusamizi ono abeera mu ssabo ne ono agenzeeyo. Enjawulo eruwa nti ono akozesa ebigambo eby'Oluwarabu mu ngeri y'okuloga, ate oli akozesa bya kinnansi. Kakati munnange nekibeera nti okuba ekitabo ekyo kyo mu ngeri yonna tekikkirizibwa kubanga bukafiri bwennyini obulimu okuwakanya Allah tabaraka wa taala. Kino ekyoku urukuya omuntu senga abeera nga yategeera bulungi okujjanjaba muzijjanjaba ey'obusiraamu insha Allahu taala, nasobola bulungi okujjanjaba omuntu ne aya za Qur'ani ne azikari ne dua ezizawarada eziri mashruu mu mateeka g'obusiraamu, tekirina mutawaana kubeera ng'ayamba banne. Wabula abaulama kye bagamba abamu tekikkirizibwa kwegamba kusala nti mpa bwekiti, wabula bakubiriza ono abeera ayambiddwa senga Allah abeera ayisirizaamu n'abeera bulungi okubeera ng'akwata kakutte insha Allah n'abeera ng'akawa ku munne. Wallahu a'lam, oyo abeera mujjanjabye. Ono munnaffe abuuza ku kigambo kya waliwo omuntu bakkiriziganya nti ajja kulabirira bamulekwa oluvannyuma embeera n'etagenda bulungi, kyokka ye n'abeera nga yali atandise okuweereza ssente. Kati ssente ezo akkirizibwa okuziteeka ku kintu ekirala, wadde ng'oli abadde tamanyi aziweereza, amakulu yaweereze ng'amanyi nti zigenda kuba mulekwa, naye ng'ono azikyusa n'azissa, tugeze ku kuzimba omuzikiti, kikkirizibwa. Kakati munnange ekisinga okubeera mu makkati, senga oli mwakkiriziganya nti agenda kulabirwa mulekwa, oluvannyuma enniya gye yateeka okuyambako bamulekwa n'ebeera ng'ekintu kyakyukamu, gwe n'olaba nti waliwo obulungi obulala insha Allahu taala mwasobola okufuna kumutegeeza ekyo kyekiri makati, kumutegeeza ati munnange ensonga eri gye twakkiriziganyako eyetaaga okukolwako yakyukamu inshallah, ne waliwo obulungi obulala bwa kuzimba muzikiti. Nyumba ya Allah weeri omulago obulungi obuli mu kuzimba omuzikiti nakina insha Allahu taala
aberenga ensimbi ezikyusa okuziteeka ku nsonga endala ng'amanyi bw'anaabeera ng'enniya agiina nga yakuyamba obusiraamu ajja kusigala ng'ayamba. Kyotyamu nti osobola omugamba nti kiri kyagaana kakati ate na kino kyobadde olengeddemu obulungi ate nakyo ne kifa. Kakati insha allahu taala ekisinga okubeera mu makkati kumutegeeza nti ensonga gye nagambako munnange eyaba mulekwa yagaana naye waliwo obulungi obulala insha allahu taala beera nga oyamba. Bw'abeera ng'enniya ye ennungi ng'anoonya kufuna bulungi insha allahu taala ajja genda mu maaso ng'ayambako. Wallahu a'lam. Umar ibn Abdul Aziz olumu yajja n'alagira omusajja akubwa embooko 20 waaliwo ensimbi ezamukuŋŋaanirwako nga zirina omulimu gw'obusiraamu gwe zigenda okukola. Kakati kiyakola omunnaffe oyo tugeze nga nsimbi tugeze nti zigenda kuzimba muzikiti kati mu kitundu ne mulabikamu abasiraamu abapya kyakulabirako kati n'akwata ensimbi n'azissa ku basiraamu abapya kati bagenda zimusaba ng'agamba nti yaziteeka ku basiraamu abapya era nga bujulizi we buli byonna weebiri. Umaru n'amugamba nti galamira bakuba embooko 20 olw'obutateeka bintu mbifo byabyo. Kakati munnange nti ensimbi ezo munno mugambe bw'anaabeera ng'ayina enniya ennungi insha allahu taala ajja kusigala ng'ayamba. Wallahu a'lam. Ono munnaffe abuuza nti omuntu akkirizibwa okugenda ku dduwa makulu olumbe zino edduwa ya 40 naye ng'edduwa eyo baagiteekateekedde ku lunaku lwolumu n'okugaba emmaali ye kati ye agenda kubeerawo okulaba ngeri bintu gye bigabwamu akkirizibwa. Kakati munnange sisuubira nti nno okugaba emmaali n'edduwa bibeerawo mu kiseera kyekimu. Edduwa ezo batera zisoma ku makya kuva ssaawa nga 3 awo kati zigenda okuwera essaawa 7 edduwa ebeera ewedde. Kakati insha allahu taala bw'obeera ng'oli bantu abagenda okufuna ku maali ng'olinako omutemwa gw'olina okufunako naye nga tolina muntu gwe weesiga nti anaagukugirayo insha allahu taala linda akaseera kaabwe ak'edduwa kagwe edduwa yaabwe gwe gwobeere ng'ogenza okugabana emmaali yo. Wallahu a'lam. Wabula singa obeera olina omuntu gw'osobola okusigira nti munnange nyamba onzigireyo akasente kangaako inshallah ahsan okubeera ng'osigira omuntu olwa ensonga nti nno kiri ky'oba ogendako bid'a era esobola okuviirako okubeera nti nno tokoze bulungi. Wallahu a'lam. Ono munnaffe abuuza ku kigambo kya salatu tasbihi aga nti abuzaabuziddwa abawalimu abamu bagamba nti weeri babaga nti teriiwe ekituufu kyekiruwa. Ekituufu kiri nti mu bitabo essalatu tasbihi yawandiikwamu nga kigambibwa nti nabbi Muhammad alayhi salatu wassalaam yajigiriza kitaawe omutu gwe bayita Abbas taata wa Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma nabbi n'ajogerako ebigambo bingi ddala era nebaayo babaadu ahlul ilmi abagamba hadithi eyo nga ntuufu nga Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani bagamba nti hadithi eyogera salatu tasbihi ntuufu naye ng'ekigambo ekisinga okubeera ekituufu nti hadithi eyeesembesebwa okuyimiriza salatu tasbihi munnange si ntuufu era teyeesigamwako kujjamu bujulizi obuyimirizawo esswala eyo. Kakati ne kibeera nti nno ekigambo weekiri kyawandiikwa ku swala eyo naye ng'obujulizi obugiyimirizawo munnange si butuufu tebwesigamirwako kubeera ng'esswala eyimirirawo. Wallahu a'lam. Ono abuuza nti nzikirizibwa okusaalira mu kisenge omuli toyireti oba okusaalira mu lukuubo oba wabweru. Naam. Kakati munnange ekisookera ddala omukyala akkirizibwa omubaka Muhammad waliwo omukyalo omu ku mulembe gwa nabbi Muhammad alayhi salatu wassalaam nabbi yali ayita mu kitundu ekimu omukyalo omu kyava amugamba nti ya rasulallah inni uhibbu as-salata ma'aka inni uhibbu as-salati ma'aka inni uhibbu as-salati ma'aka njagala okusaala naawe. Faqala sallallahu alayhi wasallam nabbi kyava amugamba nti qad alimtu nkitegedde nti ddala oyagala okusaala nange. Baka namugamba nti wa salatuki fi hijratiki esswalayo ng'ogisaalidde mu kisenge ekyo khairun laki min salatiki fi masjidi qaumiki yesinga okubeera ennungi okusinga esswala gy'obeera osaalidde mu bantu bo mu muzikiti gw'abantu bamakulu. Ku kyalo okwo kwaliko omuzikiti kati ng'omukyala ayagala kgenda ku muzikiti gwa nabbi ate gy'aba asaalira nabbi n'amugaa nti wa salatuki ate esswalayo fi masjidi qaumiki mu bantu gy'osaalidde mu muzikiti gw'abantu bo ku kyalo kuno kw'obeera khairun laki min salatiki fi masjidi aljamaa yesinga okubeera ennungi okusinga esswala gy'obeera otutte mu muzikiti ogwawamu. Kati hadithi eyo tetufunamu bujulizi bulaga nti omukyala takkirizibwa kusaalira mu muzikiti olw'ensonga nti waliwo hadithi endala nga tugeze hadithi ya Ibn Umar radiyallahu anhuma yagamba nti nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam
la tamna'u nisaa an yakhrujuna ila almasajidi. Ombaka yagamba temuzizanga abakyala okufuluma okugenda okusaalirako ku mizikiti, wabula ombaka nagamba nti wabuyutuhunna khairun lahunna, naye ate okusaalira mu mayumba gaabwe ekyo kyekisinga okubeera ekirungi. Abu Hurayra yagamba radiyallahu anhu nti nabbi yagamba la tamna'u ima Allahi masajid Allah, temuzizanga abazaana ba Allah okugenda ku mizikiti gya Allah. Waliyakhurujina, abakyala abo bafulume bagende basaale taflatin kitegeeza ghairu mutatayibati, amakulu nga tebeekozeeko nnyo kwewunda nnyo olw'okusobola okukema abasajja. Kale nno munnange nekibeera nga tufuna obujulizi mu hadithi zonna nti omukyala akkirizibwa okusaalira wadde tasaalidde mu kisenge kye. Ekyo kikkirizibwa bulungi nnyo omukyala okusaala esswala wadde tasaalidde mu kisenge kye. Kaakati insha Allahu ta'ala nti bwe kibeera ng'omukyala tugeze ekisenge kifunda tosobola kusaalira mu mulimu akavuyo nakinaki, okkirizibwa okusaalira mu rukuubo oba wantu wonna awagazi insha Allahu ta'ala, ne bwe kibeera nga si mu kisenge. Wabula eno kiri nabbi yali alaga bulazi swala nti esswala y'omukyala esinga okubeera ennungi eyo gy'abeera asaalidde mu kisenge kye oba gy'abeera asaalidde mu nnyumba ya bbaawe. Wallahu a'lamu. Era mu ngeri endala okkirizibwa okusaalira mu nnyumba eyo wadde mulimu toyireti senga ebeera nga yazimbibwa ku musingi nga mulungi, kubanga toyireti omuntu ng'atadde ebinaabiro ku nnyumba wanaaba ataddewo buteezi wayingirirwa naye nga baafulumye wabeera kazambi nga wali bweruwala. Kakati okkirizibwa bulungi nnyo insha Allahu ta'ala okusaalira mu kisenge kasita kibeera nga toyireti yateekwateekwa bulungi, amakulu nga kazambi tabeeraawo afuluma n'agenda eri ebweru ewala okwesamba wano insha Allahu ta'ala ogenda okusaalira. Era mu ngeri endala basmala yo nga bwewakikonyeeko nti yo ogisoma tonnaba kuyingira, kubanga twazizibwa okusoma basmala nga tuli munda mu toyireti, wabula tugisomera bweru wa toyireti. Wallahu a'lamu. Naam, kakati munnaffe ono yabuuzizza alaba ku muzikiti eyewaabwe nga abantu bw'amala okusaala esswala ey'ejjuma akyusa, atuuka okusaala sunna akyusa n'asaalira ewalala, amakulu sunna agikyusa n'agisaalira ewalala, n'abeera nga tagisaalidde wali ate waasaalidde. Naam, tulina hadithi ng'eva ku Muawiya radiyallahu anhu. Olunaku olwo Muawiya yajja n'alaba omusiraamu omwe esswala bwe yaggwa ey'ejjuma, salaamu n'etoolebwa, omusiraamu n'asitukirawo okutandika okusaala sunna. Muawiya kyava amugamba nti idha sallaita aljumaa, bw'obanga osadde ejjuma, omaze okusaala ejjuma, fala tasiluha bisalatin, ejjuma eno togigattirawo ku swala. Tujja kiraba inshallah kyali ategeeza, togigattirawo ku swala hatta tatakallam au takhruja, okutuusa kasita salaamu etoolwa bweti. Imaamu n'agamba nti assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, salaamu efundikira ejjuma. Muawiya mugamba nti togezaako okusaala hatta tatakallamu, okutuusa ng'oyogeddewo ekigambo kyonna, au takhruja, oba okubeera ng'ofulumyeko ebweru. Fa inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam, nsonga nabaka wa Allah tabaraka wa taala, amarana bidhalika, atulagira ekyo, yatulagira annusila, yagamba alla nusila salatan, obutayunga swala yaffe biswalatin, na swala ndala, hatta natakallam, okutuusa nga twogeddewo ekigambo, au nakhruja, oba okubeera nga tofulumye. Ategeeza ki mu kigambo ekyo? Nti kasita tugamba tugeze obadde osadde salatu dhuhuri famathala tekikoma ku jjuma yokka, imaamu n'agamba nti assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Kati n'obeera ng'oluusi olimbwangu oyagala kuyungawo awo swalayo ogisaala insha Allah sunnayo eya baadi ogende, ky'olina okukola ki? Sooka okukola ekimu ku bibiri. Ekisookera ddala yogerawo ekigambo kyonna, ekigambo ekyo nga kiraga nti eri esswala ewedde, kakati ogenda mu swala ndala. Oba si kyo fulumako ebweru. Baulama bagamba nti oba osobola okukyusa ekifo, ove mu kifo kino odde mu kiri, kati obeere ng'olaga nti eri esswala yabadde, na Sheikh Ibn Uthaymin bw'atyo bwe yagamba nti eri esswala ndala giwamaze okusaala n'eno swala ndala. Famathalan nti mumaze okusaala ejjuma, oba okusaala ejjuma imaamu n'atwala salaamu n'oyungirawo, kisobola okubuuza oli n'alowooza nti oba ejjuma erina raka'a nnya, kati kolawo akabonero konna akalaga nti esswala ewedde.
oba nabbi kiyagamba nti yogerawo ekigambo ogamba nti astagfirullah noletawo zikiri yonna, ako kaba kabonera akalaga nti swala eri ewedde, kati ne bwoyimuka tekirina mutawaana. Oba okusooka n'ofulumako ebweru, amakulu ne kiraga nti omuntu abeera eswala ewedde, kale oba okukyusa ekifo insha Allahu taala, makulu ne kiraga nti eswala ewedde. Kakati bano kye bakola ekyokukyusa ekifo ekyo kijja ddi? Omuntu ebbanga lyamala nga tannaba kwogerawo kigambo kyonna, kati asobola okukyusa ekifo. Amakulu nti kikkirizibwa omuntu tukikola ddi? Tukikola kwawula swala eno kweri kyeri yawedde, kakati eno swala ndala. Ekyo munnange obusiraamu bukikkiririza ddala bulungi. Naam, twafunye mukadde waffe ono yabadde akikiwale, yabadde wa luzungu, yagambye nti nno ayagala okumuwa ku aya eyogera ku bufumbo, naye nga aya yeraga nti omufumbo omulungi, omuntu omulungi bw'atuuka okuwasa oba okufumbirwa, afumbirwa oba awasa mulungi, era bw'atuuka okuwasa n'omuntu omubi bw'atuuka okuwasa awasa mubi, oba bw'atuuka okufumbirwa afumbirwa mubi. N'asaba ne ennamba ya aya Allah yagamba mu suratu Nuru aya eya 26 ti al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithati wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibati ulaika mubarrauna mimma yaquluna, nga aya bwegenda maaso insha Allah taala. Eyo aya yasembayo nga Allah afundikira ekyafayo kya Aisha radiyallahu anha nga amujjako ekikolwa ekyobwenzi ekyali kimuteereddwako, nga ate tekyali kituufu. Nga mukimanyi nti abannanfusi bajja ne beekolamu omulimu awo ne batemerera nnyafa Aisha radiyallahu anha nti yayenze, so nga si kituufu munnange. Kakati Allah tabaraka wa taala mu kumulwanirira n'okulaga nti ekyamuteekwako si kituufu, mu mateeka amangi agakka Allah mwe yasize etteeka erigamba nti al-khabithatu lil-khabithina, nti omukazi omubi afumbirwa musajja mubi, wal-khabithuna lil-khabithati, n'omusajja omubi awasa mukazi mubi, wat-tayyibatu lit-tayyibina, n'omukyala omulungi afumbirwa musajja mulungi, wat-tayyibuna lit-tayyibati, songa mu ngeri endala n'omusajja omulungi naye awasa mukyala mulungi, nga aya bwetyo bwegenda maaso insha Allahu taala. Wallahu a'lamu. Bannange insha Allah ebibuuzo ebyatubuuziddwa era ebibuuzo ebyatulagiddwa okwanukula ebyo bye tusobodde okwanukula, sikakasa nti tulina kye tuleseeyo. Bwe mubeera nga mulimu bye tutayanukudde tuba tetubirabe bulabi, naye nga insha Allah tugezezaako okwetegereza okulaba nga biggwawo. Waliwo munnaffe gwe bamuyita Hawa Tushemerereirwe, yalina edduwa ze yatuweereza nga ayagala okuba nga tuzimuvuunulira insha Allahu taala. Musabye insha Allahu taala gumiikirize, bwe tunaafunawo obudde insha Allahu taala obumala tujja kuzivuunula insha Allahu taala, papasire tubeerenga tuzimuweereza abeerenga aziwuliriza insha Allahu taala. Wallahu a'lamu. Byetwogeddeko bannange tusaba Allah abeerenga agera bikwatagane butereevu n'ekyo Allah kyagala kyogerwe ku busiraamu bwe. Bwe mubeera nga mulimu ekitagenze bulungi insha Allah tusaba Allah abeerenga atusonyiwa ezo ensobi ezitukwate ezitukutte ng'abantu. Tubasaba bannange kufaayo okulaba nga munyikira okusoma kuba walimu baffe abangi betulina e Uganda awo insha Allahu taala. Bashekhe baje bali biidhnillahi taala, bashekhe Usman Ishaqa Mayanja, bashekhe Ibrahim Ali au Abu Ali Chobe, bashekhe Abubakar Serun Koma Miladu Karuma, bashekhe bonna Habib Abdallah Habib Marijani, bashekhe mukadde wange Ismaila Mutumba, niba maseka bonna besijjukidde essaawa eno. Bakadde baffe abo tubaagala nnyo era tubasabira obulungi insha Allah, nammwe tubasaba mubaagale mbasabira obulungi insha Allahu taala. Mugumiikirize mbayigeko olw'ensonga nti nno omugaso gwa seeka bulijjo nga bwe nkibagamba okutegeera nga seeka wali akyali mulamu, naye Sheikh kasita amala okuva omugaso gwa Sheikh ogutegeera Sheikh akuvudde mu maaso, naye Sheikh bw'abeera nga akyali oyinza obutategeera mugaso gwe. Kakati bamaseeka abo nga Allah akyabakuumidde mu maaso gammwe bannange insha Allah mbayigeko mubeerenga mubafunamu obulungi insha Allahu taala nga Allah akyabatadde we muli. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.